Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. Hi Rogers, can I ask you something? Shoot. What does corruption mean? Well, summarily, corruption is abuse of public power for personal gain or for the benefit of a group to which one owes allegiance. For example, when a public office is abused by an official accepting or soliciting a bribe. By the way, private people can be corrupt too, like bribing police officers to escape fines. Okay. So exactly how does that concern me? Well, do you pay taxes? I guess, yeah. What does that have to do with this? Everything. Because those taxes you pay are supposed to facilitate services you use, like water, electricity, roads construction, medicines in hospitals, name it. Okay, that is much bigger than I thought. But it can be stopped, right? Well, yes it can, although it may not be as easy as it sounds. And here is the reason why. Corruption roots are grounded in our country's social, political, economic, bureaucratic traditions and policies. So, what has kept it going this long? I mean, why don't we stop it? Well, the main reason why it has been here for so long is because institutions are weak, either as a result of poorly defined ethical standards of public service, weak administrative and financial systems, or ineffective watchdog agencies. What can we do to stop it? At a national level, we must focus on strengthening the independence and effectiveness of public institutions that fight corruption. At a personal level, we must commit to never giving a bribe. I promise I'll never give a bribe. Well, that's a great decision you have made. Me and you now have to spread this message to all our friends. If we all do our part, corruption will be normal. This message is brought to you by Alternative Digital. The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. The Alternative Digital TV amanyaze Edgar Matthew Karuhanga. Ennaku z'omwezi ziri 19 omwezi tuli mu gwa muzigo oba osobola okuyita ogwokutaano omwaka 2025. Twogerera nga ekibiina ekipya twakifunye dda wano mu ggwanga lya Uganda ky'ekibiina kya People's Front for Freedom PFF kyamaze dda okuba nga kikkirizibwa. The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. Buterevu atwekumiddeko olunaku luno olwaleero njagala okuba nga nkwaniriza ku The Alternative Digital TV amanyaze Edgar Matthew Karuhanga nga leero ennaku z'omwezi ziri 19 omwezi ogwokutaano osobola okuguyita muzigo omwaka ogwa 2025. Mbagambye nti olunaku olwaleero njagala okubategeeza nti waliwo ekibiina ky'ebyobufuzi ekijja ekiri mu ggwanga lya Uganda ky'ekibiina ekya People's Front for Freedom PFF kyamaze dda okuba nga kikkirizibwa gavumenti okuba nga kikola emirimu gyayo oba Electoral Commission yamaze dda okuba nga kikkiriza okutandika emirimu gyayo. Twogerera nga bafunye dda akabonero kaabwe yessimu. Olunaku olwayo tugenda kuba nga tubeegattako ku ssaawa nga 4 zennyini bagenda kubeera ne press conference wali e Katonga era nga Digital TV twewaayo okubanga tubawo okumanya musobole okubanga mutegeera biki ebigenda maaso mu ggwanga lyammwe erya Uganda. Mu mawulire amalala enkyukakyuka mu tteeka erifuga UPDF zamaze dda okuba nga zitandikibwako kwa kujjukira sabbiiti ewedde basobola okuba nga batebolinga
ebbago lino okubanga libulirwa mu parliament kati wetwogerera nga lyatuuse dda mu bukiiko obw'enjawulo. Ngenda babuulira biki ebifa mu tteeka eryo ate enkyukakyuka ki ze mugenda okubanga musinziira okubanga mufuna olunaku luno olwalira. Beerako wano ku Digital TV nze Edgar Matthew Karuhanga. Buli lunaku olwa Monday mbeera n'omwami Bigirwa Moses okuva mu kisinde ekya Eastern Revolutionary Platform. Tugenda okubanga tunyumyamu naye olunaku luno olwalira tubuulire biki ebifa ekamuli eyo gye babadde sabbiiti ewedde era tutunulire ne kuzimu ku nsonga ezigenda maaso mu ggwanga. Kyosobola okubanga okola kwe kukebera emikutu gyaffe at the Alternative Uganda era ne ku at Digital TV awo ku Facebook ku YouTube yonna gye tuli okubanga tubeera nawe subscribinga buli wo subscribinga mba nsobola okubanga nfuna live mba nsobola okubanga nfuna aba followers abenjawulo abeyongera okubanga balaba live feed eno naye ate n'ekyenjawulo osobola okumpa akumanya gabeera nga gakufunira abagenyi abo ab'enjawulo abagenda okubanga bakuleetera okumanya mu mbeera eyo yennyini. Ndowooza katutandikireko wali mu kisinde ekya PFF. In fact kati wetwogera tekikyali kisinde yafuuse dda political party. PFF yaregistaringiddwa era wetwogerera nga bagiwadde akaagaanyo oba omukisa okubanga bakulemberamu okubanga beetaba mu kalulu akagenda okubanga kajja mu 2026. Abagala okuba abatajjukira PFF eno yava wali ku kisinde ky'Ekatonga ekyayawukana ku Forum for Democratic Change ku lw'ensonga ze bayita ez'ensimbi ez'enjawulo ze bagamba nti nno zirina engeri gye ziremesezaamu eggwanga lino eziremesezaamu enkola eyo eya political party ya Forum for Democratic Change. Mu mbeera eyo bayawukana ne bagenda batandike political party eyaabwe era wetwogerera nga batandise ekibiina ekipya. Mu founding members mwe muli retired Colonel Dr. Kiza Besigye era nga y'omu ku ba founding members ba PFF wadde nga wetwogerera essaawa zino omwami oyo akyali mabega wa mitayimbwa. Omwogezi w'ekibiina kino ekipya omwami Ibrahim Ssemujjunganda ng'ate ye member of parliament wa Kira municipality yavuddeyo n'alaga nti enteekateeka ziri bukwakku era basanyufu okubanga Electoral Commission ebakkiriza okutandika ekibiina ekipya. Mu mawulire amalala omwami Ibrahim Ssemujjunganda yakakasiza eggwanga nti olunaku luno olwaleero bagenda kubanga bakola press conference obanga bamiitinga bannamawulire okubategeeza ekibiina kyabwe kitegeeza kikiyimirira ku nsonga ki ate vision yakyo eri etya naddala mu kukyusa obufuzi oba obukulembeze mu ggwanga lino erya Uganda. Era bantu bangi ab'enjawulo abareactinze ku PFF era bangi abatandise dda okubanga balaga obumativu oba okweyagaliza kaadi ez'enjawulo naddala mu kalulu kano akagenda okubanga kabindabinda bagenda kubanga beetanira kaadi eya PFF n'alabyeyo ku bantu ab'enjawulo nga basanyuse nti bafunye amaka amagya. Katulinde tulabe binaaba bitambula bitya era n'olunaku olwaleero nga bwe mbagambye tugenda beerayo wali Katonga tujja bibaweereza butereevu buli yonna ebinaaba bigenda mu maaso awo wennyini tubabuulire ne ku deliberations oba ku biki banna PFF bye bategese naddala nga bagenda okwetaba mu kalulu kano aka 2026 akabindabinda mu mbeera eyo. Okyali ku Digital TV ziri eddakiika 16 ezakayita ku ssaawa 2 ez'okumakya. Nze Edgar Matthew Karuhanga okubanga nkuweereza olunaku luno olwaleero. Tugendeko ndooza mu mawulire amalala era mu nsonga za retired Colonel Dr. Kiza Besigye bannamateeka be nga bakulembeddwamu omuloodi Erias Lukwago bategeezezza nga bagenda okubanga baddamu okusaba kooti eyimbule client waabwe oba customer waabwe mu mbeera eyo. Bagamba oba bannamateeka bano bagamba nti bail hearings ze baakasaba eza Dr. Kiza Besigye zaakawera 2 naye nga zonna tekuli substantive grounds ze bayimiriddeko kubanga nga bamma Dr. Kiza Besigye bail eno. So omwami Erias Lukwago agambye nti leero weekend bagenda kubanga baddayo mu kooti era bagenda kubanga basaba kooti eno esobole okubanga ewa Dr. Kiza Besigye bail oba ekkirize Dr. Kiza Besigye okubanga yeeyimirirwa. Dr. Kiza Besigye yakwatibwa omwaka oguwedde mu mwezi gwa Museenene oba November era yasooka n'abeera charged wali mu General Court Martial oluvannyuma lwa
kooti enkulu okusazaamu ekya General Court Martial okubanga ekyajinga oba okubanga ewulira emisango gy'abantu ba bulijjo. Oluvannyuma olwo Dr. Kizza Besigye emisango gye gya forwardingibwa eri kooti enkulu esobole okubanga egiwulira. Abatakimanyi, Dr. Kizza Besigye yateekebwako emisango egy'okugezaako okubanga anoonya ensimbi ez'okuggyako obuyinza mu ggwanga erya Uganda, kyo kye bayita mobilization of funds or resources to oust a sitting government. Ogwo gwe musango gwe gumu gwe bamuteekako n'omusango gw'okulya mu nsi olukwe kyewaliise treason. So Dr. Kizza Besigye wetwogerera ng'akyali mabega wa mitayimbwa ng'abakana n'emisango gino. Tali yekka, ali ne munne bwe bakwatibwa mu kibuga ky'e Nairobi, omwami Obed Lutale Hajj, era bakyali mu kubanga bali emisango gyabwe gikyawulirwa mu mbeera eyo yennyini. Ziri 18 ezakayita ku ssaawa 2 ez'okumakya. Ngayina bagambye nti waliwo ennongoosereza ezigenda mu maaso mu kubanga bakyusa mu tteeka erya Uganda People's Defence Forces Amendment Act 2025. Etteeka lino erya UPDF Act lyeribadde erifuga in fact engeri UPDF oba eggye ly'eggwanga gye likolamu emirimu gyayo, naye wetwogerera members of parliament oba babaka b'ebibiina ebyenjawulo naddala ekya NRM batandise dde okubanga babakana n'ogw'okukyusa mu tteeka lino. Bagamba nti netteeka lirimu obuwaayiro obutannaba kubeera butereevu bulungi, era mu buwaayiro obumu bwe baagala okubanga batereeza z'ensonga za General Court Martial oba kooti y'amagye n'abantu ki abasobola okubeera nga bali tried oba nga bawulira emisango gyabwe mu kooti ezo. Jjukira emabega waliyo abantu ba bulijjo ababadde bagendanga ne babeera tried mu General Court Martial. Abantu abamu naddala bannamateeka kye balowooza nti tekyali kituufu nnyo. In fact ne kooti enkulu yakola okusalawo kwayo mu kuwulira kuno, era nekakasa nti omuntu wa bulijjo atakkirizibwa kubanga beera charged mu General Court Martial. Kati nno mu nkyukakyuka eziri mu kukolebwa baagala kubanga kino bakikkiriza nti wabeewo abantu abamu aba bulijjo naddala nga balina ebintu bye bakoze oba emisango egimu gye baba bazizza basobole okubanga bakyajingibwa mu General Court Martial eno. Ensonga eyaleetawo obutali bumativu mu tteeka liri erisembyeyo oba lye baagala okubanga bakyusakyusaamu. So kino kireeseewo okwawukana mu bannamateeka ab'enjawulo ate neekuba babaka aba Uganda's Parliament ab'enjawulo bamu tebakkiriza, abalala bakkiriza mu nsonga eno. Naye wetwogerera ebbago lino erya UPDF Amendment Act eya 2025 lyatandise dde okubanga liwulirwa mu bukiiko obw'enjawulo. Etteeka jjukira okubanga bagenda ddiisa basooka ne balitwalako mu bukiiko obw'enjawulo basobole okubanga bawulira abantu eb'enjawulo nga badeliberatinga oba nga bateesa ku lino etteeka balabe buwaayiro ki obusobola okubanga bulungi oba obusobola okubanga bukkirizibwa na buwaayiro ki obulina okubanga buggyibwamu. So byebyo bigenda maaso mu ggwanga, naye amawulire ge twafunye nti olunaku olw'enkya etteeka lino ligenda kubanga lizzibwa ku floor of parliament era baddemu balikubaganyeeko ebirowoozo. Tujja kuba tukubuulira ku biki ebinaaba bivudde mu parliament eyo. Naye ate mawulire amala ge twafunye naddala ku ludda oluvuganya gavumenti lwewaliise opposition nga lukulemberwa omubaka wa Nakawa East Joel Ssenyonyi bakakasiza nti bonga opposition bayinza n'okubanga baboycottinga lulimi Lungereza naye kitegeeza okubanga beewala emirimu gyonna egy'okuyisa lino etteeka ye nga opposition bagamba nti webinaasigala nga bigenda maaso naddala ebigenda maaso mu lino etteeka. Joel Ssenyonyi yagambye ekisooka tebabadde budde bungi okubanga basoma mu tteeka lino. Yakakasiza nti no amendment eri mu pages 15 naye ate bakuwa notification nga wabulayo essaawa emu olutuula lutuuke oluusi n'obutabagamba nti order paper lino etteeka weeriri. So yagamba engeri lino etteeka gye litembeetebbwamu ebadde si nnungi nnyo ate ebadde teri straightforward. So bonga abanna opposition abadde ateesa nti bajja kuboycottinga okuwulira kwa lino etteeka. Ndowooza bannange eddakiika zino ziri 22 ezakayita ku ssaawa 2 ez'okumakya. Nyina Bigirwa Moses olunaku luno olwaleero
yagenda okubanga negatako tubenga twogera ku nsonga ezigenda maaso mu ggwanga. Mu mbeera endala ekisinde kya Eastern Revolutionary Platform ekikulemberwamu omwami gengendo okubeera naye olunaku luno olwaleero Bigirwa Moses bakoze rally yaabwe yasoose wali mu Kamuli municipality era olukuŋŋaana gaggadde lwakoleddwa mu paaka emu. Wano Bigirwa yayise abannabyabufuzi ab'enjawulo ate nga bakulembeddwamu eyabadde omugenyi omukulu ono omwami yaliko omubaka wa Kawempe South era ye Mugati gwa Bata Mohamed Munyagwa ye yabaddeyo nga guest of honor okubanga ayogera ku kisinde kino era naffe aba Digital TV twabaddeyo butereevu okubanga tukuweereza bino ebifaananyi era Bigirwa Moses yayogedde ensonga ez'enjawulo era namungi w'omuntu yabaddewo wali mu paaka Kamuli okubanga awulira ku General Bigirwa Moses. Bigirwa yayogedde ku nsonga ezamujja mu kibiina kya National Unity Platform n'ebyamwawukanya ne Robert Kyagulanyi Ssentamu era yayimiridde awo okubanga asaba bannakamuli okubanga bamulabira ddala mu kalulu akagenda okubanga jja. Yeeyise political philosopher, yeeyise na political doctor era yagambye nti nno bannakamuli ye muntu yekka gwe basobola okubanga beesigisa obuyinza naddala mu kalulu akajja aka 2026. Bigirwa Moses ono yasanyudde ku bantu ababaddewo nga beerabira obanga beerolera oluvannyuma lw'okubanga aleetayo ne ku bayimbi ne kubasanyusa wetutera okubayita nga woobalabaawo essaawa zino. So bannabyabufuzi ab'enjawulo bayogedde ku Kamuli era ne bagamba nti plans ze balina eri Kamuli municipality nnyingi nnyo naddala we banaba beesize omwana waabwe Bigirwa Moses. Guno si gwe mulindi ogusoose Bigirwa nga yeesimbawo mu Kamuli municipality ne mu kalulu akasembyeyo bakawedde yeesimbawo naye yali wakubiri oluvannyuma lw'okubanga yawangulwa mu kalulu ako. Agamba agenda kubanga bouncing back obanga dda mu kalulu ka 2026. Katulinde tulabe ensonga za Bigirwa we zinaaba zitambula. Ndowooza akamalize n'ebyemizannyo olunaku olw'eggulo twalabye omupiira oguddirira ogusembayo ogumalako season eya 2024-2025. Season eno jukira yamaze dde okubanga ewangula naddala njogera wali ku English Premier League. Season eno ekikopo Liverpool yamala dde okubanga kyeddiza era wetwogera nga be ba champions ba 2024-2025 season eno. Arsenal yabadde wakubiri era n'olunaku olw'eggulo yasobodde okubanga cementing ekifo kye ekyokwetaba mu UEFA Champions League oluvannyuma lw'okuba Newcastle golo yabaddemu ku bwereere yateebeddwa omwami Declan Rice. Declan Rice season eno awezezza goals 9 era y'omu ku bantu abadde ne season ennungi wali ku tiimu eya Arsenal. So Arsenal etwogerera nga yo yamaze dde okubanga econfirmingibwa nti egenda kubanga ezanya Champions League football season egenda okujja. Mu mpira ogenda okubanga gusembayo owa match day 38 tugenda kubanga tulaba tiimu zonna nga zisambira mu kaseera ke kamu era kigenda kubeera kinyuvu nnyo. Lwaki tiimu zindooza okuva ku tiimu ey'okusatu paka ku tiimu ey'omusanvu zonna zina chance okubanga ziqualifyinga mu kyewaliise UEFA Champions League nga zino zempaka ezisinga obunene ku Bulaaya era abantu ab'enjawulo batera okubanga baagala okubanga bazannyiramu. So teams ezitannaba kubuukinga mulimu Newcastle, mulimu Nottingham, mulimu Man City, mulimu Chelsea. Ezo tiimu ezikyali awo ezikyali mu kubanga zisaba zisobola okubanga ziwangula omupiira gwazo ogunaaba gusembayo kubanga zonna nazirabye ndooza okuva ku tiimu eya Newcastle ziri points 66. Botunula Chelsea naye ina 66, Nottingham ina 65, I think Man City naye ina points 65. Bonna bakyalinayo omupiira gumu. So abagenda ogenda mu Champions League tugenda balaba ku mupiira ogunaasemberayo ddala. Abasajja bano aba Chelsea banasobola okubanga baddayo batuna abalaba mu Europa League. Nga twogera ku Europa League final oba empaka ez'akamalirizo eza UEFA Europa League zigenda kubanga zizannyibwa ku lunaku luno olw'ekusatu. Bagenda beera wali mu kibuga ekya Bilbao mu ggwanga erya Spain era Man U egenda kubanga ezannya tiimu ya Tottenham Hotspur. Zino zonna
wetwogeranga ziri bubi nnyo ttiimu ebbiri ezo omuli Manchester United eri mu kya 16 ate nga Tottenham ali mu kya 17 kwegamba oyinza okugamba mbuno this is the battle of the underdogs. Teams z'okubungereza ez'ebungereza zigenda kubanga zizanya mu Champions League. Ekisooka ekitegeezebwa oba kikonfamingiddwa nti yazigenda beya teams 6. Jukya Champions League Bungereza eweerezayo ttiimu 5 kati wogattako abawangudde Europa ate nga in this case mulimu Man U ng'ezanya Tottenham ekikulaga nti nno Bungereza ebadde esambye omupiira mulungi bagenda kubeerayo mu Champions League teams 6 nalabye ne mu Europa. Oba olabye Crystal Palace ng'awangudde Man City olunaku lw'okusatadde Crystal Palace yawangula Man City ekikopo kya FA Cup yamukuba goolo emu ku bwereere. Kati ne mu Europa wagenda beerayo Crystal Palace wogattako ow'omukaaga n'ow'omusanvu. Olabira ddala nti ttiimu zino ez'ebungereza zibadde zisamba bulungi ate wogattako n'omuwanguzi wa Europa. Jukira Europa Conference League gye ngamba omuwanguzi wa Europa Conference oyo kati ndooza Chelsea eriko ne Betis era anaawangula aba agenda mu Europa. Ekikulaga nti nno era ne Chelsea alina chances nyingi ezizanya Europa next season. So teams za Bungereza zibadde zigezezzaako okubanga ziraga amaanyi ng'abavubuka bwe batera okubanga aboogera mu competitions zino ez'enjawulo. Arsenal ye yaviirako wali ku semi-final za Champions League era nazo tugenda kubanga tulaba Champions League final guno omwezi nga guggwako ndowooza ennaku z'omwezi 31 tujja kubanga tulaba ttiimu eya PSG ng'ezanya ttiimu eya Inter Milan. Wano mu ggwanga Vipers naye yawangula ekikopo kye wiiki eyo ewedde era naye yabadde crowned champions of Uganda for the 7th time. Abasajja bawangudde ekikopo ekyo ekya Premier League ya Uganda UPL bakiwangudde emirundi 7 under the leadership of Lawrence Mulindwa. Omwami oyo agezizzaako nnyo okubanga ayamba ttiimu ye naye nga kyadde kyannaku muziri empaka za secondary eza Coca-Cola ze twayitanga Coca-Cola mu myaka gyaffe. Abavubuka ba St Mary's Kitende bakubiddwa ku final ekintu ekitali kya bulijjo. St Mary's buli weetera okutuuka ku finals ezo fa bateranga okugiraba twateranga nnyo ogikakasanga abavubuka basambira ddala omupiira gwali mulungi nnyo naye bwe batuuse ku final ya guno omwaka simanyi kiki kyabaddewo. St Mary's Kitende bagikubye omupiira mu penalties abasajja ba Budo SS eno etera nnyo okubeera ku semi-finals ne bagikuba oluusi naye this time round yatuuse ku finaali oba empaka z'akamalirizo eza secondary schools era abasajja ba Budo ne bakuba St Mary's Kitende ne basobola okubanga beewangulira empaka ezo. St Mary's Kitende ez'okuyitawo by the way okutuuka ku mpaka z'akamalirizo eza Coca-Cola secondary schools waliwo barefali be baakuba naddala ku semi-final wakati wa St Mary's Kitende ne Ginger Progressive SS nga bambagamba nti refali yali awolereza oba yali asaliriza ng'ayamba St Mary's Kitende okuyitawo. So omupiira ogwo tegwaggwa bulungi baakuba barefali ne ba linesman era ekyaleetera ne Ginger Progressive Secondary School okubanga eri disqualified era etegenda kubanga ezanya mpaka za secondary schools okumala emyaka emirala 2 era waliwo n'ensimbi ze baalagirwa basobole okubanga basasula. Zile dakika 3 ezakayita ku ssaawa 2 ez'okumakya munzikirize mpumulemu katono wenkomawo tugenda kutandika emboozi n'ebigirwa Moses tunyumyemu paka ku ssaawa ndozanga 3 oba thereabout tujja kubanga tunyumyamu n'omwami ono atubuulire biki ebigenda maaso mu ggwanga na mbeera ki zaalaba ezisobola okubanga zitereeza lino eggwanga lya Uganda. Nze Edgar Matthew Karuhanga katumulemu Digital TV ekyagenda mu maaso. The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. Goted Churchill. Tawali man, what's up? Man, can you imagine people just dump everywhere? Someone drinks water and throws the bottle wherever. Come on, Rogers. What else do you expect people to do with an empty bottle? Simanya now, Bikoda. Did you know that plastics take at least 450 years to decompose?
What? That's a long time. Exactly, because plastics are made out of a lightweight and flexible material that doesn't decompose easily. And plastics everywhere in the environment cause plastic pollution. What is plastic pollution now? It is the accumulation of plastic waste in the environment, like bottles, polythene bags, straws. All of these contribute to plastic pollution. I have been using them without knowing their effect. Yeah, a lot of people have. Plastics are a danger to the ecosystem, both on land and in water. So how can we overcome this problem? Is there something we can do? Oh yes, we can reduce by minimizing the use of plastics, reuse by repurposing them, or recycle by collecting and processing them into new products. Everyone wants to change the world, but no one wants to change themselves for the world. How about we change our habits for the world? And it starts with me and you. This message is brought to you by Alternative Digitalk.